tusooke tuyige nga tetunnasaayo ssente zaffe. Ebintu e Uganda nga bwe wabireka si bwe bikola ki? Si bwe biri. Trends zikyuse n'ebintu ebiriwo olwaleero bikoze eki? Bikyuse. E Kampala wagenda ovaayo ng'abayindi tebalinamu saaluuni. Kati e Kampala abayindi basala enviiri. E Kampala wagenda ovaayo ng'Abasomaali tebafumba mmere. Kati Abasomaali be batuguza emmere. E Kampala wagenda ovaayo nga tewaliwo muyindi avuga boda na muchina avuga boda. Kati Abachina bavuga crane bavuga boda bali ne muziroole. Bagenda okuvaayo nga boda zivugibwa abasajja kati n'abakazi bazivuga. Ate wagenda okuvaayo ne Kampala nga boda ezitambula bwe buli opichi obutinye nnyo. Ennaku zino pichi ze tulina za amaanyi ne sisi zaakyuka na buli kimu kyakyuka. Kakati byogamba nti buli kimu e Kampala okimanyi. Ebyo tebiriiyo. Waliwo byotakola ki? Abaana abali ku ground wano. Abatali banganda, abatali ba Facebook, abatali ba mulimu abantu abali wana abamanyi ebintu bebikola ki? Bwe bitambula. Asobola okukulengezaayo nagamba industry ya manufacturing gyogendamu. Kakati njagala okumenya ebintu bino wammanga. Nabagambye teri miracle mu investment. Yeah. Ako nako mukase wansi. Bible soma, siiba, Quran gisome, oli waddembe era tukwagalize era Mukama mulungi nti ozitutte. Naye mu kuinvestinga. Oyina okubeera omusaale mu kunoonya investment esinga okuperforminga obulungi ng'oyita mu bakugu abasobola okugikunnyonnyola bamaama bataata be tubadde tumenya okutunoonyeza ettaka n'obulala emirembe gyabwe gy'obwabakomboozi gyaggwako ennaku zino enkuba mpya ffe tusabula bulala kati nze sobola kusindika maama wange anoonyeza ettaka sisobola kuyita maama wange nga nkola decision yaggula trailer oba yaggula truck oba yaggula bus ne mugambo jangu obeewo maama ompa amagezi njagala ggula trailer sigambye nti maama abatamanyi saagala mweraliikiriza ku bintu byemmanyi bwe bikola ate ye nga tabimanyi kakati maama wange tannaba nagendako tamanyi Mombasa transport we Mombasa Kampala bwakola mugambe nti ngenda ggula trailer ya $7,000,000 kila mwana wange ejja kugwawo oyinza okuba ejja kuba eyita emalaba bagitomere gwewo sente zo zife lumu kiki kye batatomera n'ekizimbe ky'enzimbi amasanyalaze gakyokya ne kiggwawo Makerere twamulabanga atokomoka Ivory Tower n'ekizimbe kyokebwa omuliro eyo riski kakati nze maama wange tamanyi insurance bwekola nze nguze trailer yange insurance nze eriko comprehensive bwe bagitomera ne gwawo insurance ng'ennyongera enki endala ebintu mmanyi bwe bikola ki maama wange saagala muwa pressure gy'atakola ki kakati zino businesses wammanga omuntu ali e Bulaaya sigambye ziseemu ssente naye zeetegereze tulina stock market exchange markets oba ze tuyita stocks oba gye tuyita equity market oba ze tuyita okugula shares mu companies naddala ezo ezina ezibadde private owned companies eziri publicly traded companies gy'osobola ogendamu n'ogula emigabo kati nga bannaffe bano waliwo omwami ennaku ezo yabadde ayagala muyiseemu ndowooza era gye bujjakawo tujja kukikola gye bujjakawo nga tetunaba kuwunzika yabadde ayagala munnyonnyola mutual funds ne index funds zikola zitya ng'ayagala kumanya mutual funds zikola butya ne index funds zikola zitya bwe mumala ogula shares zino zonna mu companies kati nga bw'owulira SP500 bamala ne bazigatta wamu then ne mugenda mu katale ne mu tradinga kati performance gw'atadde ssente mu mutual funds ne index funds emikisa gye gy'okufiirwa gibeera mitono kubanga kampani emu bwe underperforminga endala esobola okuperforminga obulungi y'ensonga lwaki olaba companies kati nga Tesla bagincludinze mu SP500 lwaki speculation yakituteyo abantu bayinamu si kutya naye basuubira kubanga akatale ka stocks katambulira mu kusuubira kye bayita speculation nti Tesla omuntu agambe emmotoka z'amasannyalaze ziri mu kujjawo emmotoka z'amafuta kati abantu bagula nnyo shares ontegedde investor yagula share mu 2014 mu Tesla tugeze yagigula $25,000 olwalira agitunda $5,000 lwaki abantu bangi basuubira nti emmotoka gye bunajjako eyo ez'amasannyalaze zigenda kujjawo ezaki kyova olaba nti Elon Musk market capitalization ya Tesla yalinye negenda waggulu kwe kushutinga nagenda mu kyokumeka mu kyokubiri kati stock market abantu baleme kubatiisa personal ayogera njirimu omuntu aleme kutiisa kugamba mbu mu stocks ne bootekayo sente tebikola kubanga tamanyi bwe bikola ki bwe bikola amanyi bwe bikola aziteekamu era n'azikola ki n'azijjamu
mu stock market muno mwennyini tulina mu companies ze nabagambye ziri listed mu Uganda zembasomedde bona abatotadde eno osobola n'okussa mu financial assets endala kuba nabagambye tulina equity tulina mu ne cash kakati bw'oba totadde eyo esente zo osobola n'ozissa mu bonds kubanga asset eyokusatu financial assets ziri ssatu bonds cash ne equity bw'oba totadde eyo tulinawo corporate bonds ne tubeerawo ne government bonds ezo zitulina mu short term ne long term awo wonna usobola okuteekawo sente ate nga bonds ziri bit secure kubanga zino zibeera government loans government bweggwamu ejja mu bantu negaba netwetaaga sente ne issuing bonds bwe malo zissuing bonds zino mujja ne muziteeka mu sente government sente zo nezikozesa nesasula mu myezi 3 mu myezi 6 oba mu mwaka kisinzira mu nsi yo mwoli naye we nasembera okubitegeera ebintu nga bonds zistretchinga paka ku myaka ameka asatu mu kifo kya sente z'okubeera ku account ne zibeereyo ne zeebaka ng'oli Bulaaya ziteeke mu bintu nga stocks kubanga ne bweba ekuwadde ng'ekuwadde 3% oba 5% kisingako sente okugireka ku account kubanga nabagamba sente ne bw'ogireka ku account esigala eyenjebuka ekyokulabirako bw'oba walina miliyoni 4 mu 2015 nga ziri ku account nga okyalina miliyoni 4 mu 2020 tekuliiko 10 kivuddeko tojanjabyeko mwana toyina kyoguzeeko sente ezo tezikyayenkanankana miliyoni 4 luli zagula 5 ku 10 ku Entebbe Road mu 2015 kati tezisobola yadde oggula 2 ku 2 ku Entebbe Road toyina gyogijja tuba tukusindika n'ogenda ekasenge eri mayirungi munda eyo gyoba oyina oggula wano tuba tukugjeewo kampani ey'okubiri industry ey'okubiri tuli mu tech companies technology eno in fact yetutte ekifo kya land nga bwe nabagambye gwabadde alowooza mbu ettaka lye lirimu ssente zo zokka mu abali mu buwalabu naddala mu abali mu mayumba be bayita balina erinnya lye batera obayita ndowooza ne bwe ndi bayita mbasikoze bubi bakadaama mwe poloti muziguze nnyo muguze poloti yammwe gye musanze sinnagaana era si kibi naye ezo muzitereka mu buteresi ssente tezirina kyezigenda kuzza tewali ejja bbeerayo poloti zo nga 7 zirina naye tezirina ogenda kujja ozitunde tuddeyo mu negative osooka osabula otuuke mu 0 ove mu 0 otandika olinnye paka ku 6 tewali njawulo tulinawo transport nabagambye bw'ogenda okutunulira transport naddala mu big trucks olwali wano mu Uganda ebitundu 85 ku buli 100 emmotoka ezikola transport Kampala Mombasa Dar es Salaam Kampala ezisinga ziri owned by non-Ugandans Banakenya na BTZ wano bw'oteekawo ssente zo nawo ssente weeziri kubanga abantu abagaba emirimu abamu bagenda gamba mbu trucks nyingi nnyo olw'okubanga tumanyi ebintu bwe bikola ekyokulabirako kye nsobola okuwa abantu abagaba abawa companies zino ez'Abannakenya emirimu gya transport Bannayuganda kiba kitegeeza gwe Bannayuganda bw'onaaba omanyi abasuubula emmotoka yo gye bagenda okukozesa baleke ey'Omunnakenya ekibatwazisa ey'Omunnakenya kuba yeeriwo ne bw'anagamba atwale ey'Omunnayuganda teriiwo tewali kati avuga eki epoloti zammwe ze mugula eri ekabimbiri munda zaba agenda afuna 5 ku 10 egende mu kimere container Mombasa lastly nga tuwunzika tulinawo manufacturing wano ebintu byonna ebireetebwa wano e Kampala tulina okukola kye bayita import substitution wano manufacturing awo tukyali wansi nnyo eyo nayo industry ekyakula tulinawo food processing nga wano tuteekako value addition tulinawo kye bayita quick service restaurants zino quick service restaurants industry ekyali mbisa olw'ensonga abantu abasinga okugibeeramu nabagambye tunulira okuva ku Jinja Road paka ku Mabirizi complex wakati awo wonna restaurants eziriwo Basomali Bayindi bonna abavuddeyo ne bajja ne bakola emmere Bannayuganda abaliwo ebitundu 95 ku buli 10 bonna abaliwo bannani nationals Bannayuganda tuli luddawa awo nawo sente weeziri construction materials oba construction companies 99 wano buli company yonna etunda ebikozesebwa ebyokuzimbisa ezisinga zirimu Batake Bapakistani Indonesia abantu bwe batyo abaffe lwaki tetulongoosa omutindo eyo nayo industry ne tugiyingira tulinawo fitness centers kinneewuunyisa nnyo okusanga Omusomalia alina saluuni ya Uganda gwe njagala ogenda ogikole Somalia saluuni kale bakutenda naye ffe bavudde eri ffe ebintu ebyaffe tubirese ebyali badde bivaamu essente tuganya bikola tuli mu mataka buli kagwawo ttaka tulinawo fitness centers nze ndi musajja mukozi wa gym nene gym gye nkoleramu ya Mutake spa zonna zabagwira Bannayuganda bw'omugamba nti tukole gym agenda bwakubuza sente nga meka n'omugamba miliyoni nga 405 ngaga ezo nnyingi zivaayo ddi tezijja vaayo kuba tomanyi bwe bikola Omutake yagikola yagisaamu miliyoni 9
ne mu myaka ebiri sente ze yali azikola ki azijjeemu kakati gwoweza tomanyi bwe bikola kuba toyagala kumanya yes tebikola kuba toyagala kukola ki so fitness centers cardio workout places tulinawo mechanics and repairs zino garage mu Uganda ezikola ebintu ebitegeeri buli lunaku olukya ku nsi emmotoka ziyingira e Kampala wano bannaffe bano bannyinaffe abali e Bulaaya bayina garages ze balabyera gye basobola okukoppa mashini ne beekolamu omulimu ne bafuna ne sente n'ajja n'akola no garage nga nnungi njagala ombulire garage ziri mu Uganda wano nga zitegeerekako otuukawo emmotoka yo ne bagikolera mu ddakiika 15 n'oba nga ovuddewo ogimulekera leero nagamba gikime nga wayise weeks 2 naye ng'omanyi kyagenda okukola kujjamu bubushi wansi azinuunemu awo simanyi ateekemu obuntu awo baginuune embyenda bamale bagikuddize weeks meka 2 kakati gwe lwaki tovaayo eyo waffe bw'obanga ddala kituufu oli mu garage erimu mashini ze z'omulembe n'ojja wano n'ofu nabagamba bw'oba tolina ssente zikola kintu ekyo jangu oba tuula wansi onoonye how to use other people's money zibaawo abantu balina savings ku account tebamanyi byakukola bw'oleeta idea ennungi sente azikuteekamu company netambula mechanics and repairs ogenda kuŋŋamba mbwene naakola atya nga Uganda muleeta ebimotoka bikadde twafeezinze emyaka 15 okudda wansi ezo tetukyakola ki tezikyayingira kati emmotoka tulina mpya jangu okole mechanics and repairs garage eri modernized erina machines ez'omulembe kendeeza obudde ewagundi bw'eba emalayo essaawa 4 gwekolere eddakiika 3 emmotoka ebenga evuddewo olabe bwe bataasimbe ne bakola ne layini garage tekola kubanga tomanyi bwe bikola ki bebikola tuinawo educational training services tuinawo wano technical skills tukyazeetaaga mu bulamu obwa bulijjo wano na wali tuzeetaaga skills ez'abantu okukola ebintu ebiri ku mutindo lwaki tetusobola na ku-exportinga bintu kubitwala by the way mitala w'amayanja lwansonga ffene bwe tubeera tu-employinga mu companies zaffe n'omuntu alina okubeera technical atuulewo akola ekintu era gw'oleeta mwana wa mwannyoko anti yasoma gundi naye emirimu gikyabuze jangu ogira okola wano ku mashini kw'omutadde ayina kusala buveera nga measurements zasala zeezo kyokka omutaddewo ne mashini bamuyigiriza buyigiriza okugioperatinga atandika okusala gafula ng'omuntu ali tekinika alina okukola ebintu ebyo mulese ebbali olw'okubanga tumumanyi twejjemu kifiiringi ky'okuwa abantu emirimu abali incompetent simply because tubamanyi yensonga lwaki companies zaffe ze tutaddemu sente n'ebintu byaffe bye tuinvestinzemu sente biremedde mu misingi biganye okusitukayo okugenda waggulu kubanga abantu betuwa emirimu tetubawa mirimu tufunemu wabula tubawa mirimu bafune ekyokukola to appease them not to appease naye owadde omuntu omulimu olw'okubanga oyagala mujja ku lujja abadde talina kyakukola naye ate nga kati goolo ye yakutandisa kampani eriki kufuna kati bw'oba oyagala ssanyusa abantu kola ekibanda kya firimu balabe omugere oba olete mariyaki oba olete ba comedian basanyusa abantu ate tugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero